Alright, baganda bange ne bannyinaza amannya nga bulijjo yenze yeekolera itongwa. Mwasuze mutaka nsubire nti embeera batwala malidaadi sana, alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda akyalunda. Nsooka okubakulisaayo mu manzaali ag'ennaku enkulu. Mukulike Ssekukkulu. Mukulike amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo, kansuubire nti amazaalibwa ga Mukama waffe oyo gabatambulidde bulungi, alhamdulillah. Naffe gatutambulidde bulungi lwakuba nze munnange ate nagenda nengwa ku kyokya. Nagwa ku kyokya ku lunaku lw'amazaalibwa, nva wano ewange ŋŋenda ewa mukulu Kibirige Jackson. Naye olowoozanga bajjula. Nakanya kutuula, nakanya kulinda, ne neeyogeza nti bannange mwami Kibirige katugende. Oba tolabira nga tebajjula. Kati nno ne mbasalira amagezi. Namanya nze kizibu lwaki tebajjula. Ne nvaawokko, ne neefuula asiibudde, ne mpisayo eddakiika 5 n'enzira, nasanga bajjudde, ne nzikalira nga tebakyasobola yadde okungoba n'akatono. Nga ne bakyasobola kungoba, nange nabasalira busalizi maki magezi. Naye Kibirige Jackson, muyige okugaba ku mmere, muyige okugaba ku mmere mu budde wadde tubeera bagenyi. Naye omugenyi olina okumuwa ku mmere. Muyige okutuwanga ku mmere, muyige okugaba ku mmere mu budde, muleke nga kutujja ku munno n'akanya kusiibula. Abaye nno ŋŋenda batulabire, munnange nno ŋŋenda batulabire. Balabire ku ddiimu ki? Bannazze kulya. Osobola okusetuka ku mbaga nga tonnalaba mugole? Emikolo gyonna ng'egyo ginyuma kulya. Emikolo ginyuma kulya. Otherwise yenze yeekolera itongwa. Amanda Kamere, Rita Musa Zikusooka, Nakatemwa nnyinaze Nsuubuga, Musaaza Didi Jongo ne bannaffe abalala bonna abaakatwegattako. Sanyusa okubalaba. Mapu Kabejumbira muganda wange yabikola byonna. Abibu Joseph Boogere Semanda na buli omu gwe nnyambaako nnyigirako kashare button. Mbeebaza mwenna abampeereza obubaka bw'amazaalibwa. Ennaku lwajjo nasiibye kuli ku intaneti nzunga nzula eno nzira eri. Lw'otuuka happy birthday itongwa neŋŋamba nze yenzaani kimpemempeme kyabwe abantu kye baagaliza amazaalibwa, nga waliwo abanvumanga okufaanana enkima ensi beetayagaliza mazaalibwa. Beebaza nnyo baganda bange ne bannyinaze, buli omu mu kiti kyo, abakulembeze baffe bannange bwe tukola omulimu guno ogw'okubunyisa amaloboozi, na buli omu mu kiti kyo watali kukakkanyadde okusukkulumya. Manya ekintu kimu nti yeekolera itongwa yasiimidde ddala obubaka obw'amazaalibwa. Mwebale kundaga mukwano ku lunaku olw'amazaalibwa. Onalebo Nnyeko Deriki naye olunaku olw'eggulo najja tukubako kisapurayiza awo. Ngenda okulaba abaana beenuuna mu lukujjukujju nenga ga muntu ga kanyonyi. Ndaba siraba. Nentyamu ng'omuntu kubanga naffe tubaddewo n'abantu baffe abeesunzi. Omwana oyo naye omwana oyo najja afuna omuntu ndokulaba batandise okwenuna nogamba maama nange njagala wabewo omuntu abaana bannwanireko. Beekube. Nawulidde ensaalwa nempulira nga waali nze nnina okubaawo, nempulira nga nnina okumuggyawo waakiri wabeewo nkolamu photoshop bajjewo Nalebo Nnyeko Deriki nze nnyimirirewo. Naye haiti yabadde eyinza obutansobozesa kuyimirirawo. Nojja olaba baleetaawo Julius Katongola, abaana gwe bawanzeewo ne bawangawo ne mwannyinaze wange omulungi Silivia Namutyaba ne baga wuuno kakati tutaddewo ono. Bannange tukyaliwo bangi abaana baffe ab'obuwala, abaana baffe ab'obuwala abaakabya amaziga, abaakulukusizza amaziga nga Nalebo Nnyeko Deriki abaleseewo kaloba n'agenda ne bali. Bwe tuli ffe lwakubeera ffe twagala
kubibagamba weetuli ffe tuliiko yadde n'omuntu kale n'omu bw'ati agambe nga weetuli nemmwe temutupuddeeko mutubuusizza amaaso naye nga weetuli owa obusanga byasanga yafumita weetuli nze wendi nze bendi ekyo sigenda kibakola ki kibalimba naye nga Honorable Nyeeko Deriki lwaki tewatagaliddeko mu nju nga lwaki tekamu abaana baffe essuubi aye n'omala n'obalekawo nga lwaki oweeweeta abaana baffe ne bafuna feelings ale n'omala n'ogenda ye nga lwaki otukubako amawulire ag'ekibwatukira ag'amangu bwe gatyo nga lwaki yagenze n'akwata ekyana ati kya mubiri kirina ebisambi neŋŋamba maama singa nze mbadde awo kale ne wabulawo n'akolawo photoshop nga nze nina okuyimirirawo lwakuba saizi haiti era abadde ejja byonoona mwennyina ze Ibra Rashi ogamba otya Hamza Ruthiana na buli omu naye Honorable Nyeeko Deriki wenyweze nze simanyi oba 2026 ono dda abaana abo bayinza obutaddamu kakuyiggira bayinza obutaddamu kakuyiggira ne bagamba agende mukazi w'akamuyiggire ozannya n'abaana ab'obuwala nga banyize otherwise yenze yeekolera itongwa tusimbulire wano nnyambaako ekintu kimu wali tubadde mu kutalika nyigira kashare button ntandiikirize kakati Amisi Kiggundu va mu kuzannya sympathy card omuzannyo gukutuddemu bwe nali nakugamba nga ebintu byonna bikole naye towalampanga omwennyango nakugamba amu towalampanga Ssaabasajja Kabaka amu wagaana okumpuliriza essaawa eno wenjogerera omuzannyo gukutuddemu oguzizza mu sympathy card oguzeeguze ba bulogo obasasula ssente nnyingi kakati enjiri gye mutambuza ye maama lwaki omuganda alwanyisa muganda munne abaganda lwaki tetweyagaliza bannange eno Uganda eragawa lwaki omuganda tayagaliza muganda munne Amisi Kiggundu omuzannyo omuntu kasita atandika okuguzannyira mu kyesi y'abambi omanya gumutuddemu va mu kyesi y'abambi ani wagamba amateeka gali ku sayidi yo gabalamule va mu ebyo ebyokusasulanga mu buloga osasudde kano osasudde kali bajje nga bazannya sympathy card y'abambi ne bannange abaganda ffe lwaki twerwanyisa ne bannange ffe abaganda twaba tutya ne bannange ffe abaganda n'abeera mu ffe abaganda wagamba amateeka gali ku sayidi yo kale lwaki onoonera ssente mu buloga buli buloga vidiyo gyakola omuwa $5,000 buli video bulogo omusajja omuntu gyakola ng'awolereza hamu amuwa $5,000 naye tekuli amuwolereza by'amagezi oba ekyapa kino oba ekyapa wano ffe ng'abaganda lwaki twebanyisa bannange abaganda tunaakomyawa babyarugaba beeyagaliza bopiyo beeyagaliza yenyenyenye va mu sympathy card okuwa omuganda tekikuwa moral authority kubbanga bintu bya Buganda bwe kyogamba gwaditamininga Buganda yonna ebintu ebyali badde by'abaganda abameka oyagala bitwala bw'omwoza ffe ng'abaganda lwaki twerwanyisa toddamu kuzannya sympathy card byo wano gwe Amisi Kiggundu toddamu kuzannya sympathy card byo vamu ffe ng'abaganda bannange lwaki twerwanyisa gwe kyogamba nze gwe okuba omwana wo ukaŋŋambe gwe oli mwana wange nze taatawo kikuwa moral authority okubba ettaka lyange omala otandike ffe ng'ab'enjovu bannange twerwanyisa ng'ab'emmamba Kakoboza tebeerwanyisa ab'engabi tebeerwanyisa lwaki ffe ab'enjovu twerwanyisa va mu by'okuzannya sympathy card watandika ogamba amateeka gali ku sayidi yo nga waliwo n'akuwaga kinula ennyana kiva mu kibeere kali baagukuleseemu bw'omu olaba amateeka gakufunzizza oddukidde mu ba Godfather
oddukidde mu badokita Tyamali, oddukidde mu baani, buli ayogera abeera mu ffe ng'Abaganda. Tebasobola kwanalayizinga bintu, bakulidde obusente bwo kye basobola okwogera kwe kwetunuzaamu kamera nti lwaki Abaganda twerwanyisa, bannange Abaganda twerwanyisa. Hamisi Kigundu first of all toli Muganda, kuba teri Muganda asobola kukwata ssente n'agula Tamale mirundi avume Kabaka. Toyinza kukwata ssente n'ogamba nti oli Muganda n'oziwa Tamale mirundi n'agenda ku TV y'eggwanga ng'ayolekeza Kabaka ebigambo enkya n'ojja ng'otuwasamira nti ffe ng'Abaganda. Oli Muganda waawo gwa Hamisi Kigundu. Ezo ennyindo z'Abaganda gwe tolaba ng'ofaanana n'Abalundi, ne Neeyisaayo gwe tolaba nga y'Abalundi, gwe tolaba ng'oli Mulundi nga wabeera ddi Omuganda. Zendaba omuvubuka akyala alabika mu Nyarwanda. Okutte ssente kansooke okugireko ne jaketi gwe n'ebbugo muli bulungi. Omuvubuka akutte ssente awadde Tamale mirundi agenze ku TV Baba TV avumye Ssaabasajja Kabaka bubi ate mu Baba TV tukyababanja ekyetondo. Otherwise muninde ate lwendidda mu party tutemugenda kukyagala. Mwetondere Ssaabasajja Kabaka. Kakati Hamisi Kigundu okutte ssente oziwadde Tamale mirundi agenze ku TV y'eggwanga avumye Ssaabasajja Kabaka direct amufudde ekitagasa olugira. Ffe ng'Abaganda lwaki twerwanyisa, bannaye ffe ng'Abaganda toli Muganda, teri Muganda avuma Kabaka we. Ovumye Kabaka wo, oweebudde Kabaka wo, enkyango ojja oyogerera mu bantu ffe ng'Abaganda. Hamisi Kigundu oli Muganda. Hamisi Kigundu wali obaddeko Omuganda, omanyi kitegeeza okuba Omuganda? Omanyi kitegeeza okubeera Omuganda nti oli ne bwasonga busonzi mu Kabaka wo onyiigirawo, naye ate teri Muganda ayinza ggula. Bavume Ssaabasajja Kabaka we, leka kutulimba. Leka kutulimba. Osegeera nno munnange batokke Muganda ng'oli otya ne Gucci ogamba otya Julius H.K. Nsubuga oli otya Hamisi Kigundu. Kkiriza omuzannyo gukutuddemu. Kabali kasita otandise okuzannya ebyabambi. Bambi bwe muŋŋamba nti obiddira omutima ogumenya. Bambi nange neegomba okubaako ng'aliko Dangote. Ffe ng'Abaganda lwaki twerwanyisa? Ffe ng'Abaganda bwe kyogamba buli Muganda avengayo obuvi agende ku ttaka lya Kabaka azimba atandike okulimba ensi enkya nti ffe ng'Abaganda. Gw'okuba omwana wa kitaawo Kikuwammula Authority okutunda ettaka lye kyogamba bannaffe ab'enjovu lwaki twerwanyisa? Ab'Emmamba Kakoboza beeyagaliza. Ab'Emmamba Kakoboza beeyagaliza. Hamisi Kigundu kkiriza omuzannyo gukutuddemu. Kkiriza omuzannyo gukutuddemu, va mu by'okuzannya ebya sympathetic card ffe ng'Abaganda. Oli Muganda, Omuganda agula Tamale mirundi bagende ku TV bavume Kabaka. Omuganda akwata Kabaka we n'omukuba mu kkooti. Munaawe oli Muganda gwa Hamisi Kigundu. Omuzannyo gumaze okukutuulamu, otandise kufuna gavubukavubuka. Buli ekijja kikola vidiyo. Abaganda lwaki twerwanyisa bannange? Hamisi Muganda, Mengo yaliwo ku lw'Abaganda, naye ate Buganda yerwanyisa omwana owa Buganda. Kati ate n'akyogera ng'ate talina mugabo mu Buganda, naye genda bakuwa ebibanga ebya Buganda abantu Ssekinomo bajja kgenda ku ttaka ya Kabaka, naye genda obbe. Lwaki si ggwe yalibba? Because si liryo. Kubanga naawe okimanyi nti si liryo. Yensonga lwaki togendangako n'otandika kuzannya bisympathetic card ebyo. Nange bampe ettaka ku ttaka lya Kabaka nzimbe, ndaba ndi Muganda. Golowooza bakulira bufundizi bati ndaba ndi Muganda, ndaba ndi Muganda. Naye olina jja nabba ettaka lya Kabaka mu lukujjukujju. N'alabanga amateeka gatandise omukunza n'asalawo okuzannya sympathetic card abantu bamusaasire nti bambi Abaganda twerwanyisa. Abaganda ki? Bw'atalwanyisa Abaganda nga saakulaba naye mu kampeyini za Kyagulanyi gwa Hamisi Kigundu
ngero okolagana na muhozi bwa Mr. Gundu ayagaliza nnyo Abaganda era atalwanyisa Abaganda lwaki okolagana na Museveni bamuhozi lwaki tewatambula na Kyagulanyi nti gwe oyagaliza nnyo Abaganda ndaba naye gwe omu kubajonyesa Abaganda gwe omu kubanyigiriza n'Abaganda wano omwana wa Buganda bwe yajja nawulyako ku ddoboozi lye erigamba nti bannanga omwana waffe wuuyo obeera wali mu kutembeetanga bali mu kyama wali mu kuvujjirira bakadala ba NRM oluvaawo ng'ojja otuwogganira ffe ng'Abaganda lwaki twerwanyisa ffe ng'Abaganda lwaki twerwanyisa gwe kikye wali okoze ku lwa Buganda Mr. Gundu golowooza gwe mwana wa Buganda yekka golowooza gwe mwana Omuganda asinga omugaso mu Buganda golowooza emigabo gy'abantu ba Buganda gyonna oyagala gitwala bwomu bwe kikye wali okoze kale ku lwa Buganda sooka okitunnyonnyole ti kino kye nali nkoze ku lwa Buganda then awo tujja kuwuliriza tugambe naye naawe wennyini tolina kye wali okoze ku lwa Buganda wasalawo okuyimirira n'abatunyigiriza era n'olekawo omwana wa Buganda kakano ojja n'ebisympathy card yo bannanga Abaganda lwaki twerwanyisa bannanga oli Muganda waabwe gwe asobola okuwendula Abaganda bagende ku TV bavume Kabaka enkya najja muffe Abaganda lwaki twerwanyisa gwe yagula ttambala emirundi nga ne ssente ze wamuwa nzimanyi n'agenda ku Baba TV nadda ku Ssaabasajja Kabaka n'akolokota n'amuyita omubbi gwe yayita Omuganda gwe mulundi gwe yayita Omuganda omuzannyo gumaze okutuulamu gumaze okukola ki kakati oyagala kuguzza mu sympathy card no way teri agenda kukukwatibwa nnaku Abaganda lwaki twerwanyisa bannanga Abaganda lwaki twerwanyisa gwe oli Muganda gwe omanyi kitegeeza okubeera Omuganda tireeboogera obwogeza ekigambo ku Kabaka weesisiwala bw'oti tolina wasonga olugalo mu Ssaabasajja Kabaka osobola okwesisiwala bw'oti ng'omusota naye gwaguza Abaganda abaguza abantu abatamiivu obagulidde walagi wakwata walagi n'omuwa mirundi n'agenda mu studio nga amunywedde n'atamirya ku Ssaabasajja Kabaka n'alyoka avuma Ssaabasajja Kabaka n'alyoka akolokota Ssaabasajja Kabaka oluvaawo ng'owosamba Abaganda lwaki twerwanya oli Muganda gwe okuba omwana wa taata kikuwa Moral Authority okutunda ettaka lya taata lyonna olw'okuba oli mwana wa taata bwe tugambako n'otandika ab'enjovu lwaki tetweyagalize ng'ab'emmamba oliko n'ekikolimo kati olwanagana n'omwenyango oyo Ssaabasajja Kabaka juzi nakugamba mu vidiyo gye nakkolera nga ndi mukakkamuna nnyo nekugamba omusajja oyo gw'oli mu kuyagala okulwanagana naye empewo za Buganda emmandwa zonna zitudde ku ye nenkugamba zitudde ku ye mwegendereze Kabaka tumuyita mwenyango gubabula gutandise okubabula eyo yonna gukubutuddeyo wansi mambulugga gukubutudde otandise okuguwulira otandise kugula bivubuka ebirundi kati nga Bukenya nga yabaako ddi Omuganda naye evubuka lye baalaze ffe ng'abagwinga babaako ddi Omuganda gwe omanyi kyekitegeeza okuba Omuganda olina jja ffe ng'Abaganda buli gwe baleese okwogera ffe ng'Abaganda ebimu birundi ekimu Kinyolo akalala Kayimigrant kaveeyo Rwanda kayisima ichuli amulala kano ka Dr. Titamale buno obwafrika mu magye g'abakomboozi buno obwafrika mu magye g'abakomboozi bano abakomboozi abagenda bazaalazaala ne bakaleka kuno nga bakazadde bano bwe bujja Abaganda lwaki twerwanyisa temuli Baganda mmwe temuddamu nakwogera omanyi kitegeeza okuba Omuganda gwe okuba Omuganda tosobola kutumya muntu ng'asooka mu Kabaka w'olugalo n'otatabuka kakati gweŋŋamba otya nti oli Muganda naye ng'owagira omuntu eyasasudde omuntu agende ku TV avume Ssaabasajja Kabaka ne kivaayo n'amambuluga magazi gatinga obulago bwa ttimba bannange ffe ng'Abaganda kyambadde nno olukoofiira mu silent majority kyokka te kyekisinga okujooja mu silent majority omanye ekigambo silent kyekitegeeza aladdeko obutopi aliko obukoofiira ffe ng'Abaganda lwaki twerwanyisa bannaye ffe oli Muganda waawa ggwe ndagaayo ebijja ewammwe 5 ze yeekolera nsobola okulaga ebijja ebikadde ewaka
Nenkugamba ono ejjajjaffe gundi ono ejjajjaffe gundi ono ejjajja ate ne tuvaawo nenkutwalako ebusujju nayo nenkulaga ebyayo nti bali twabekutulako ku mulembe gwa gundi nenkujjaawo nenkutwala ebuddu okulaga nti bano be basooka okutula ne bajja ebusujju nawe ebusujju ne beekutula abamu ne bajja ebutambala kakati omuvubuka nga ne ku kijja ekyabwe kuliko kitaawe na nnyina yekka naye ssebo yali mukwasama ffe ng'abaganda lwaki twerwanisa newammwe tewera bijja 10 awo oyita ewammwe simanya mpigiwa bwe gwayasama nti ffe ng'abaganda bategeeranga ggwe abaganda balina endowooza njeeyiyo omuganda ku kabaka we atabuka ate nze kambabuulire lwakuba nti saagala nnyo kuleeta bino bya busosoze oba kaadi za busosoze mu mawanga naye ngenda nkizuula lwaki abawarabu beezaalamu ndabye ensonga lwaki abawarabu abo beezaalamu nosanga omuwarabu azadde mwana wa ssengaawe simanya nga yeekolera alina mukulu we naye omwana wa yeekolera azadde mu mwana wa mukulu we bwe beewasizza tebagera nnyo kukombooza mayisayisa mu mpya zaabwe erudda ate bw'oyogera bw'otyo batuufu naye wanno gino emisaala emitabike gye tugenze tuzaalazaalamu musimanya nga taata wa mirundi ate agenza akunya omukazi omuki kamirundi ako bakalimu musaayi muki akasaddemu kakati nga mujjamu kuno omwana n'aleeta agayisayisa oba amayisa amavundu mu kika kyammwe oba mu buwangwa wammwe nosanga yeekolera itongwa azadde muwakabiri eri kakati ennono yaffe tubulaba ennaku zino ojjako osanga ne kabaka avunwa nti twetabiseemu nnyo emisaayisayo oluusi abawarabu abo tobanenya kwezaalamu baba n'ensonga tebagala kuyingiza mayisayisa mu mpya zaabwe teziwe turampulaivu ne javu makanga tebagala kuyingiza mayisayisa mu mpya zaabwe kambabuuli naye ffe twakkiriza amayisayisa ne gajja nga tulowooza dda andi mwagamba tuzaale ku baana abalyandisa mufe abaganda ab'edda twafaanananga bazimula mugwanya twafaanananga bazakaliya kisiigiri twafaanananga basitanisirasi mugwanya nga bwetyo bwe tutunula abasaapolo kaggwa naye nga balina aitu era bakuuma nnyo ebintu bya buganda zireese musimanyanga kati tutaddemu omusaayi mutabike tulina ku baganda abalabika obulungi be ba misi kiggundu be bali mu kuvuma kabaka n'okumusoganya be bali mu kuvuma ssaabasajja kabaka n'okumuvuganya n'okumusoganya yakutte ssente n'agulira akasajja katamala emirundi walagi n'akatuma ku tivi nti genda ovume kabaka alabye omuzannyo gumutuddemu byonna tubikolye teri kivaayo atandise kuzannya sympathetic card wajja n'amaanyi bimalirize n'amaanyi seba wajja nakuvuma mwana gwe bimalirize n'okuvuma watandika n'amaanyi bimalirize n'amaanyi wajja n'okuvuma bimalirize n'okuvuma bambi bamubalana abaganda lwaki twerwanyisa ananga abaganda lwaki twerwanyisa opiyo basanga sibanyanga mwemwemwe bagalana mugisha wasanga byalugaba sigamba byalugaba omwana apepekulu ngamba byalugaba weri beeyagala bannange naye ffe abaganda tuli mu kwerwanyisa naye ng'ayogera ekyo ate yennyini alagirawo nti si muganda okuwagira omuntu eyavumye Ssaabasajja Kabaka n'omutunuulyanga newaabwe ennyini teri bijja biwera 5 naye ssebo naye ayimiridde yeetunuzzaamu essimu n'amambulugga addeko olukoofiira abaganda bannange lwaki twerwanyisa wali kano katamala emirundi akatunulanga jipiri kano mirundi ebubiri katamala emirundi katunulanga ko jipiri kati n'abako ne kanne kalabongo kano ka Dr. Tyamali Dr. Tyamali buli ekabeera abaganda lwaki twerwanyisa oli muganda waawa ggwe omulwadde wa sikosero zimisikiri oli muganda waawa omulala yazze namambulugga ffe ng'abaganda lwaki twerwanyisa naye nga mugambe ntwalaako ewammulaba ku bijjali alikuwerako yadde ebijja 5 yagamba nti muganda migrants bajja bakukuta bukukusa obutali badde mu ki
musango naye mubuuze wava mwani wava mu kasolya kaani wava mu lujja lwani ogambe nti kiwedde naye bali awo ffe ng'Abaganda ze kino nti babuulira omuntu yenna agenda okuva ng'oyasamira Ssaabasajja Kabaka ngenda kuutula kino nti babuulira omuntu yenna agenda okuva ng'oyasamira Ssaabasajja Kabaka ngenda kukuutula tojja kuddawo eyo yaffe ng'Abaganda ate olaba omuzadde abba mwana we n'amutta ng'ayagala omwegezaamu wewegeze mu taata wo olimanya nti taata asobola okukutta waliwo omusajja enateetawo bamuyitanga Gajjombi mutabani we yagezaako muwendulya abajambula bamutte namuba amasasi n'amuttira kati onunumizanga ebyo ebya bannange Abaganda oli muganda waawabwe asobola okugulira omulundi wala gyagende ku ttivi avume Kabaka omuzannyo gukutuddemu otandise kuguzannyira mu sympathy card otandise kuguzannyira bambi teri agenda kukusaasira ate singa wali oyagala sympathy kino kye walisoose kukola n'otasooka kuleega lukoba singa wali oyagala sympathy card kino kye walisoose okukola n'otasooka kuleega lukoba akati omuzannyo kkiriza gukutuulemu kkiriza kyekintu kikulidde genda fukamira weetondere Ssaabasajja Kabaka olw'okumutyoboola n'okumuvumanga n'okumuwendulira abamuvuma abo bonna boddukira mutakuli agenda kukuyamba wano wetwogera be bamu abagamba nti abanuuku baleka nkyokka ate nammwe mukozesa sifola gundi yakulekaana abo bonna tekuli agenda kukuyamba waleega olukoba kakati olina okuleegulwa n'odduka n'ofukamirira Ssaabasajja Kabaka va mu kwesiriwaza genda weetondera ennyinimu olupangisa abantu ne bamuvuma mbu yenna kankuguli yazze ku ttivi ayina ennyindo yenkuba weetonnya yeggala mu nnyindo ye mbu ye full figure Abaganda banaye batolwanyisa Abaganda twawemuliranga mu lujjudde gwe full figure omuntu asobola okuwawo ekigambo ekyenkana omizindalo mu kamera mu bantu Abaganda tweyisa tutyo lwaki mutwesibako nnyo bannange olwokuba tusembeza tetujja kuddira n'enkeetanyizi twetuume n'amalubuga twetuume full figure ng'oli muganda wa osibuka wa osibuka mu lujja lwani osibuka mu sikaliyani ovaawa bw'osobola okunnanyizaamu ng'owekika ekyo ky'ogamba kyeweddira olyoka ojja otwogganire muffe Abaganda twerwanyisa bwe kuba nga kwerwanyisa ku ttaka lya Kabaka era tujja kwerwanyisa sitiimu temulina kye mutugamba Amisi Kiggundu waleega olukoba toleegulula baaba kkiriza tukumalire mu kuleega gwani yavuma Kabaka gwani yasindika mirundi ku ttivi avume Ssaabasajja Kabaka mwana gwe buli lwenzijukira ekikolwa ekyo njagala kukaaba walyoga nnyo Kabaka mwana gwe buli lwenzijukira ekikolwa ekyo kyewakola ku Ssaabasajja Kabaka njagala kukaaba gwani adda ku Ssaabasajja Kabaka ovuule wayita ki Amisi Kiggundu kakati gukutuddemu olandise kwizannyira mu sympathy card nangaye Abaganda MC Nobaganda kanaka once again nsasukula kannaye ffe ng'Abaganda lwaki twerwanyisa ffe ng'Abaganda lwaki tutandise kuguzannyira mu bambi kale buli ava ffe ng'Abaganda naye naawe ate okubeera omwana wa taata tekikuwa buyinza kutunda ttaka lya taata ogambe nti kati abenjovu twerwanyisa kyokka ab'emmamba kakoboza bo tebeerwanyisa bamu ebyo waleega olukoba tubimalire mu kuleega olukoba singa wayagala kuteesa walize ne kuteesa kaakati essaawa eno otandise kwogera bitayamba otandise kwekwata ku bisubi otandise kufuna abantu oleme kubbira ate bwokunye si Baganda mbu bajje bakuwolereze ffe ng'Abaganda lwaki twerwanyisa ffe ng'Abaganda kaakati olese kano Kadokita Tyamala akacukuyu ate tetwogera ku lwa Buganda mbu sibeera ng'Abaganda twerwanyisa oli muganda gwe omucukuyu Dr. Tyamala Volongodo oli muganda gwe omucukuyu awedde emirimu gwayogera ku bya Buganda oba gwayogera ku lwa Buganda ne zireeta Godfather Lugayuka bwe mumanyira amannya ga Godfather matuufu ye Lugayuka mulundi musajja mulundi ye Lugayuka kibubuka kirundi sabona lokise Abaganda lwaki twerwa gw'omulundi Lugayuka muzirese Bukenya media olw'okuba alina erinnya nti Bukenya naye alowooza Muganda atudde ku seti n'amambuluga kifo ky'okwogera ku byewaabwe Bunyolo ali ku bya Buganda ndaga yeewammwe ebijja bitaano
bapya era wamuwabawo ebijja waliwo jjajjaawo yekka. Asoli waliwo maama wo na kitaawo kubanga ne jjajja mmwe mwamuleka yeri Bunyoro. Kakati gwe ze sseba wabula Abaganda bwe Abaganda ne tulina kwerwanyisa gwe naani? Gwe naffe? Oli muganda munnaffe? Lwaki otwesipaata? Lwaki otweteekako? Omuntu omulala gwe bagamba nti muganda era ayogera kula Abaganda lwaki twerwanyisa yenna kangubifuufiga tewemudde mitooke byebigwa. Ate omuko omugambo omuzito oyo gwe mulaba fuufiga naye omubuuza ova mu lujja lwani ova mu kasolya kaani osibukawo yenna kangubi n'omugamba agamanya g'obugubi gaveere wammwe wala naawe toli muganda olaye ne mugoba zireeta Ichuli jjajjaawe yajja agoba nte okutuuka kuno mu Buganda ye musajja Munyarwanda jjajjaawe yajja agoba nte ne bakunaawe basiisira awo Lugoba wano e Kawempe Lugoba ne bajjaawo. Kakati olwaleero ssebo yagamba nti Munyarwanda mu Muganda Abaganda lwaki twerwanyisa ne Kajjipiri ssebo akacukuyu Kajjipiri ka Dr. Tyamali Kajjipiri akacukuyu mbu nako kwogera ku lwa Buganda ono lugayuka olwo olwagayuka ono w'ensalosalo muno musibanyanda ye Godfather lugayuka oyogere ku nsonga za Buganda aleka nkubuulira ekintu kimu Amisi Kigundu oliko n'ekigolimo wano wakwata akabiriiti n'oyokya akatale ak'abantu paaka yaadi gwe wagyokya emirundi 3 miramba tolyegaana wayokya paaka yaadi emirundi egi 3 mirambirira ebikolimo by'abantu bigenda kuggwawo be wali oyokya baali bakakwa ebirowooza nti Abaganda twerwanyisa gwe bali be wali oyokya bewali oyokyera emaali yaabwe baali bakakwa oba baali Baganda era nga ggwe anseri nti baali Baganda ng'era nga ggwe tukubuuza emaali yaabwe wayokyanga yaki. Kakati olwaleero zze mu kujja kusanya sympathy card bannange Abaganda twerwanyisa lwekuba kwerwanyisa mwana gwe katwerwanyise ng'Abaganda bwe kuba kwerwanyisa katwerwanyise naye nga ne tukkiriza bikonwa nga mmwe tubeeramu eby'emisaayi emitabike twawuzanga mutwagala kuzaala ku baana balungi laba baana balungi kye batukola laba ebibi byaffe byekolera byammwe ebibi byo bikyali ku mulamu byekolera byammwe ebibi tebinnavuma Kabaka nzaala omwana omubi ne sizaala mulungi ananfuukira kizibu that's why Abawarabu beezaalamu ne baagala mayisa mavundu mu mpya zaabwe mu bika byabwe. Omwana wange azaala mwana wa mukulu wange nali ndowooza kikyawu ng'era ndowooza zinombwa naye bwe bakinyonya ne baŋŋamba nti tetwagala mayisa mavundu mu bika byaffe ale ngenda nkikenguka kati kweteebereza muzeeyi Mirundi taata wa Mirundi kyekyamukombooza agenda azaale mukazi omulungi laba kye baazaala Kajjipiri ke baazaala Kajjipiri kavume Kabaka ebbanga lyonna Kajjipiri emiswana gikeereka Kajjipiri kajja n'ettamiro ku ssenti Kajjipiri kawemudde Ssaabasajja Kabaka Kajjipiri ako ke mulaba mukuzaalako musaayi mutabike kakati laba Abahaamu kye bakola Obuganda ate baana balungi munnange mmwe mwayagala abaana abalungi kakati ate ye taata wa kano akacukuyu ke kaani kana bongo taata waka akacukuyu ate yakuba Miisi yalowooza nti bw'anaazaala mu Bucukuyu bagenda kuzaala omwana ejjensa mwana mulungi ebinakenya mu bisaga laba bamwanyongeza nyongeza yakalo ne bw'okasiga ebizigo tekaggwalamu kusiiwuuka ka Dokita Tyamala akavolongoto mulabo ssebo buyimiridde busibanya Ssaabasajja Kabaka bannange Abaganda twerwanyisa we yali ayokya ebintu by'abaana ba paaka yaadi awo yazimba akatale ke ye yali talwanyisa Baganda bolowooza baali basingawo baali baki bolowooza baali basingawo ku paaka yaadi baali baki era abasingawo ku paaka yaadi baali baana ba Buganda baali baana ba Buganda. Kakati awo mukume ebikolimo emisimu gitandise okubalulumira buli kye mwafuna mu bukyamu kigenda kudda kigo kamu Makerere egenda
kigenda kudda buli kyemwafuna mu bukyamu kigenda kudda ate naawe akupaka yadiwe wateeka simanya amu biki amu shopping ground waliddira abantu bewatulugunya ng'oyokya emaali yaabwe emirundi 3 olw'okuba gwe oyagala kutundirawo bintu oyagala kuzimbawo bakole ki bapangisa amaduuka abo waliddira abantu kankuwulira misi Kigunda wantu awo walina okuddira abantu kakati va mu byokuzannya sympathy card eŋŋaganda nkenkerebe etondororo emama ffe ng'Abaganda lwaki twerwanyisa ffe ng'Abaganda ne bwe kinaaba kitwetagisa kwettiŋŋana tujja kwettiŋŋana nga tuggyeewo abantu nga mmwe abavvoola ekitiibwa kya Namulondo abavvoola n'abafutyanka ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka terugenda kubakkiriza kutubeeramu mu linnya lyaffe ng'Abaganda tujja kgenda kubba ttaka lya kitawooze nti olaba abaana bamuseebiseera birabbo n'abakatanyooleka bo tebeerwanyisa naye ffe abaana ba taata etwe bamukwerwanyisa toyina kyotugamba ku nsonga eyo ekyo nkikubuulidde bamuli okuzannya sympathy card wasalawo okuleega lukoba leega ate kasanaye ng'otandise okuzannya sympathy card nemmanya akazito okawulidde kakutuulidde nemmanya akazito okawulidde ebintu bikutuddemu guwulire baaba giwulire awo naawe nkuvuddeko wayokya paaka yadde wano 3 times nayo kyemaali y'abantu bantu babonaabona wayokya emaali y'abantu amisi Kigunda noyokya emaali bantu ne badda mu byalo abaana bangi tebakyasoma abalina ebirwadde nebajjanjaba abantu baabwe babafaako olwokuba tewakyali ssente era ogwali mu kutuwoggalira okujobojja agenda Baganda lwaki twerwanyisa gwe wali olwanyisa baali Bakikuyu gwe wali olwanyisa mbali ku Kikuyu waliwo nanderedde akalango ku mmeeza bamuyita Hajji Arafat Nganji naye nga 14 Febu ku Valentine's Day bannange tuli ku Freedom City muje tuwagira akaana kavirani nga katongoza oluyimba lwako lwe bayita Amushayi olaba mu maaso naye tondabangako Amushayi mugende wenna ku Freedom City nga 14 Febu Valentine's olunaku lw'abaagala n'abakyalinamu ku mukwano banyeeko Deriki n'omutwalo gumu mulaba akaana ako kavirani nga katongoza Amushayi munnange kyo bagiyise virani agawudde Hajji Arafat kati mpeesa akalango taata isiko toggera kino kye bayita ffe ng'Abaganda ono alya n'oli alya ono alya n'onaakwaki ono alya n'onaalya no bwaleeta bizinesi ye nga tolina kyofiirwa akalango ke kamuyisizeemu kamuyisizeemu yenze yeekolera yitongwa kakati beti nakyanzi munayinza nsi okukulabadde otuusereeti waliwo Kadaama nalabye wa muganda wange Faruku yadde Faruku Sakuzi Kadaama ng'alaga ebizimbe 2 bw'akoze mu Bawarabu emyaka 5 era ye teyejjusa kubeera mu Bawarabu bannange nkoze nnyo kakati myaka 2 tejjusa kubeera mu Bawarabu mbu alina kati ebizimbe 2 alinako amaka alinako ne za apartment zaali mu kumaliriza bannange mugenda kwetuza bannyinaffe Faruku mulekerawo okuwa abantu ngabo zi platform ng'ezo Faruku Sakuzi mulekerawo okuwuddisa ensi newankubadde tutambulira mu bulamu bwa ssuubi naye abaana mulekerawo bawe essuubi eringi ennyo kubanga bw'anaalemererwa okukola ekintu ng'ekyo ajja kwetuga alowooze nti byali bityo nga gundi yakikola nze lwaki kinnemye so nga munnange byali bya bulimba muganda wange erito bbosi nzasa okulaba taata mulekerawo okuwa abaana essuubi n'okuleeta abantu ba motivational speaker boogera eby'obulimba Bwetogaba Kadaama mu myaka 5 ng'okoze mu Bawarabu n'ogula poloti n'ozimba amaka n'ozimba ne za apartments ng'ezo kisoboka goloza gwasoose okuba ekyo oba gwasinga omukisa mu Bakadaama goloza gwasoose okuba ekyo oba gwasinza omukisa mu Bakadaama mulekerawo mujja kwetuza abaana baffe yogera omulimu omutuufu gwe wali okola nti wali weetunda Faruku mulekerawo okuleeta abantu ng'abo bateeke mu baana baffe essuubi abaana batuuke olulemerero bagambe nga gundi yakikola nze nnebeereddwa abaana batuuke n'okwetuga so ng'oli yabalimba yakolanga mirimu mirala yali yeetunda mulekerawo okufuuka ba motivational speakers mu byekisiru
mulekerawo okulimbanga abaana baffe, mulekerawo okubawa essuubi eringi. Mwe mwennyini mwe mutuvumaganya. Omwana ng'oyo n'ajja n'alimba ensimu akoze ow'akadambi emyaka 5 naye akoze ebyo, ng'omulala ye bambi yakakolerayo emyaka nga 6 naye olw'okuba omusaala gwabuna tegumusobozesa kubeerako bw'atyo, ng'omusaala gwabuna tegumusobozesa kuzimba bintu ebyo yadde obuzige 10. Bamaama be ne batandika omutyatinga, sente oziwa abasajja, olabika olina abasajja abakkuula. Laba omwana wa gundi ye yabeerayo emyaka 5 n'azimba kalina, n'azimba amaka, n'azimba kino, ne batandika okumenyera omuntu ebintu byazimbye. Nze bwe nali nkula oyo maama yanteekako omukka omule mirembe. Waliwo omuvubuka yajja n'azimba ennyumba aguze Subaru, nze nkyali muvubuka neeyiya bweyiiya. Maama n'atandika okungeraageranya ku oyo. Laba Godi muvubuka muto yeezimbidde aguze emmotoka, gw'oli awo munnange weetuddeko bigenda okuzuka ng'omuyeeyi be bakubanga ababooda obutayimbwa. Ne mugamba olabye maama, kakati n'oyo omuwala yali yeetundireyo mu Bawarabu, ate kakati mwagala omugeraageranya ku baana baffe babalamu essuubi nti bo tebalina kye bakoze. Okimanyi teyalabye akatambyeko, ojja kwesanga ng'akoleddeyo emyaka 7 ali mu kwennyamira. Bw'omwana ali mu kwennyamira essaawa eno ali mu kugamba ya Rabbi, ya Rabbi, sensi yansala oba senga w'egindi yano gaatuka n'okuwayiriza bassenga abe nga bwe baamukolimira bye baamuloga. Laba oli akoze emyaka 5 gyokka gyokka, naye ye azimbye amaka, azimbye ne bw'apaatimenti. Mazima ye azimbye amaka, azimbye ne bw'apaatimenti. Nze sirina ke nnina, tulabye ne Lubaale mu kika ewaffe. Omwana atuuka okwemalamu essuubi alabe nga byakola tebikyanyuma mumugeraageranya ku malaaya kyokka nga mwe mwamuleesinga Kadaama. Gwolowooza tumanyi ebipimo bya musaala bizimbawo. Kaakati kino nkiddamu, Kadaama ne bw'oba ofuna miliyoni 2 Kadaama ne bw'oba ofuna miliyoni 2 okumala emyaka 5, okumala emyaka 5 tosobola kugula poloti ezo n'ozimbako n'amaka agalinga bwe gati. Tosobola ne wabadde okuna miliyoni 2. Oli abadde yeetonda be bana abawala abakuba abasajja kalifoomu ne babanuunisa ku mabeere abagaliko kalifoomu nga fuulufiga bwe yakola omusajja ku Kalenda Hotel. N'onuunako n'ozirika n'akubbako ssente n'ajja n'azimba enkeera n'ayita bafulu ba Faruku yeggule motivational speaker just to discourage our sisters. Mwalina ne faamu watijjawa bagambe lumu mugende mwetunde, abaana mu bagambe lumu bagende beetunde, mulekeraawo okuvuulanga babanna bannyina ffe abakola ng'eyo batuuke okweraba bo ng'abatalina mugaso mu dduniya, batuuke okweraba bo nga bansi yansala. Kumbe gw'oli otunda mibiri gyammwe, gw'oli otunda mubiri gwe mbuulira senga mutuuka n'enkuwa olupapula n'otandika okumbalya nusu ku nusu n'enkuŋŋaanya gye bakuŋŋaanyamu n'ogulako poloti n'ozimbako amaka n'ozimbako emizigo then n'okola ne faamu. Osobola binnyonnyola ggwe, osobola binnyonnyola bw'oba osobola bitunyonnyola. Faruku Sakuuzi mulekeraawo okuleeta abantu ku pulatifomu zammwe betuule ba motivational speaker bajja ku discouraginga abaana baffe. Kadaama myaka 5 ozimbe amaka, ozimbe emizigo, ate nga si buzigo wabula za apaatimenti, okole faamu. Mwana gwe muwulira abantu amazima wali weetunda era ebyo ebiwala mu bikube nga bwe mubirabirako. Bijja beetuza ba Kadaama, bijja kubeetuza batukoba abangamu abatalina mugaso. Bazadde bammwe batandika okubageraageranya nti bannammwe bakajjayo eyo naye bwe bazimbye bati bwe mwagenda dda temulina ke mulina. Batuuke baboogerere, batuuke babasekerere naye nga babajajingira ku bamalaaya nga bwegenda. Omuvubuka yali yeegombesa ku kyalo waffe Mutundu, azimbye yakuze zisubawa nga maama oli budde naye bwe oli bakodde nga mwana munno, oli bakoddi mwana munno, mwana gwe oli bakoddi nga mwana munno. Balagala omwana ye Godi bagenda okuzuula nga Godi yebattanga ababooda bamusse ne mugamba alabe mwana munnange bwe wayagala mbenga. Kakati naawe wayagala okubaako ng'oli motivational speaker wa Faruku, naawe olina kwetunda. Oyo malaaya naawe, oyo malaaya.
kuddamu okudiscouraging abaana babatana si malaya nti bano abeetunda nti njaga kankuweyo simaye basita batya liyaalo ddiramu kankuweyo liyaalo bweziti kankuweyo ddiramu bweziti saabo wabula malaya gwe watwalanga ne yeesiga kalifomu ku bbere n'olunako nakuba kyuti nga Isima bwe yabba essimu ya Zali nakuba kyuti n'atambula n'adduka n'agenda Faruku mulekeraawo Faruku mulekeraawo kudiscouraging abagenda baffe nga muleeta ba motivational speaker ab'ekisiru golowooza kale kange seyibulake mu kasale kabadibulaka naganze nali neetunda naye omujega najja n'akulima nekyosobola okulabirako ddala bundali Kadaama emyaka 5 nga ne bakansalas abasasula omusaala gwa miliyoni 5 abatula ku Stewola asobola okuvayo nga takoze ebintu ebyo naye nga besanya kyabwe kiba kya myaka 5 bwe wali Kadaama ali special wali VIP Kadaama gwe wali VIP Kadaama golowooza tetumanyi bipimo bya Kadaama wali okola mu lubiri lwa Kabaka weeyo era mwe abawala oyo omukazi agenda kutandika okugulawo bikampani musimanya nga bwolaba kati ono yemanyina sandi kaduka gukola bulungi kakole bizinesi wakakukolere kino kakali agenda kugulawo kibizinesi mbumusindikire sente abagulire zipoloti mbu abazimbire agenda kukola ebintu ebyo mumwegendereze nze bampita saanyawo buli ebintu ebyekisiru ebigenda okukolebwa mu ggwanga nti basudde yandekawo Nnyanja Ensonga wuyo n'Itongwa nandekawo ate Nnyanja Ensonga nnyabo VIP Kadaama togenda kubba bannyinaffe VIP Kadaama togenda kubba bannyinaffe weta VIP Kadaama kumbe wali VIP mulenzi wa Kaboozi togenda kubba bannyinaffe oyagala kubba bannyinaffe otandikenga okutambuzatambuzawo ebinankananka zeyanga nze nsobola okukugirira ettaka n'enkuzimbira bw'okuba wakibalagako ddamu gwe wakikola ng'oli eri maama tozimbanga ku nnyumba mu ssente nga zivudde mu bwa Kadaama yogera kyoli ekituufu vaayo gamba abantu nali VIP malaya si VIP Kadaama wangulanga nenteeka ebinanga ku bbeere kalifomu ku bbeere nga fulufiga bwe yakola omusajja ku kalenda omusulusi w'ebirime omusajja wakunuunako ng'agiranga gwe omukuba kyuti ng'otambula odduka toli VIP Kadaama oli VIP malaya saagala mutumanyiire nnyo baana mmwe baana mmwe mujooze nnyo ensi naye saagala muddemu mutumanyiire nnyo toli VIP malaya toli VIP Kadaama ye nga tunaalaba buli avudde gyavudde mu motivational speaker n'aveeri ng'alinga enkere ettani yenna nze Faruku ndaba sente kyonna kyeboola kimaguka bumagusi nze abantu nga muwemba vuma lwa nsonga mujja kwetusa bannyinaffe abakwini abali ku bwa Kadaama mu butuufu baluke okulaba nga bensi be yalema baluke okulaba bo ng'abaakoloba baluke okulaba bo ng'abaasemba baluke okulaba bo ng'abaasemba bagambe maama alaba yooli yakikola naye nze nnemereddwa naye nga tokikolangako ng'oyita mu mulimu gwakola weetundanga VIP malaya oli ku baana baffe oyagala obbeetuza oli ku baana baffe oyagala obba discouraginga bayogera omulimu omutuufu gwokola n'ebigendererwa byo idiot yonna kyebisse mu bijombo woowe salaamu alaikum Faruku nsondaba gwe Kadaama wali VIP bakusasuliranga mu ddoola n'ebintu by'olina kaabe kansala atulawo ku Stewola afuna miliyoni ze 5 tasobola kuba nabyo myaka 5 mwegendereze nnyo ba Kadaama bannyinasi omuwala oyo ayagala kubabba omuwala oyo ayagala kubabba ayagala kubabba kubalanga kubalaga nti bannange kisoboka mumpeereze ssente mazingire kiddayo ku TV kitandike okwereredda bannyinasi temukkiriza Kadaama oyo okubabba enno saaga nga ntandise kukola tuli mu luwombolo olusiibwasiibwa ate Faruku n'abamawulire abalala mulekerawo okuba abantu baffere bonna zi pulatifomu mulekerawo banna
ezo sente tuzaagala naye akakalango kewakoledde mu linnya lya pulogulaamu kabi buli abaana omukazi oyo baanabba ojja kuba contributinga mulekerawo Faruku okuwa abantu ngaabo platform nkwegayiridde mulekerawo okuwa abantu ngaabo platform Faruku nkubuulidde mulekerawo okuwa abantu ngaabo platform buli abaana be banabba abantu ngaabo banabba abaana baffe ojja kuba accountable kali kigenda kutandikawo buli projekiti musimanyanga bannange mulete sente masimbire mulete sente makolere bwenti mulekerawo okuwa abantu ngaabo platform ze nkubuulidde Faruku era oyo omukazi lwalidde ku platform yo Faruku oli muganda wange oli musiramu munnange nkwagala nnyo nze ndikutuulamu mbakubaaba kwolwo ne gwoleese agezaddeko kale waba mukazi muzzeeko bwaba mukazi Faruku kwata omukazi oyo waba musajja omuzze ku channel wadde gwe wajjenkolera muzzeeko kale muganda wange muzungu David Kadoka music analyst lwezatulaba wetugukola wetuguweereza nkutumiddeko mwana wa taata anti nazze Rwanda kolina jambo mukadamba mu myaka 5 azimbye apartment mwazimbye amaka musimanya nti takomye ku ekyo azimbye alina ne faamu ne bwoba olimba olaba bwoba okukola obulimba bulekangawo kagaabu k'amazima akatonotono tolimba nnyo kuggwerayo naye nammwe mwalimbye nnyo ne muggwerayo baana Faruku mwalimbye nnyo ensi ne muggwerayo baana mmwe nammwe mutujoze nnyo mulimba waliwo ekisukka mujoze nnyo ensi baana mmwe ne mukatagga mujoze nnyo ensi baana mmwe ne mukunakuna bwenjogera nti onaayogera naye nga si busungu wamma enze yeekolera itungwa empozi n'ekirala baganda bange ne bannyinaze abo twabagamba nti tunoonyayo akakadde ak'okugulira gundi Kavuma Jamshid nga bwe nali nabanyonyolako sawe ndabika ninayo emitwalo 4 mbulayo emitwalo 6 nsaba busabi asiragidde era nga mmenye ku mavi oli ayina olinayo nyambaako munnange mpaayo nga mutuuseeko omukulu kyonna kyona oba osobodde bambi Kavuma Jamshid tukiridde nangamba ebintu byebajjana babijjamu biki nfaliso ngamba nsabiraako bantu banyambiseeyo buli omu konna akasobodde yenna ow'ekisa ekingi nangamba ennamba yo gibawe nemuganga genda kugibawa baganda bange bannyinaze ennamba yange eri 07017488 ereeta mannya Abudulu kikomeko bambi badde nsaba busabi ne bwoba 10 ezo mmeka ali munayo yalwamu nnyindo tutamweyambira ani agenda okumutuyambirako bambi tweyambe nawe emitwalo 4 kasente kenna akamusololezaayo baganda bange ninayo emitwalo gali 4 so neetaaga akakadde kalamba kusobola kubaako byomugulira lwalwangambye pini wannamba itongwa let me pin it my brother 0701748828 ndakoosi yeyo 078828
nasobola bantu so bannange alina okusobodde mbadde nsaba busabi bambi kantereko osobola okukawa muganda waffe Kafuma Jamshidi mbadde nsaba busabi ereeta Abdul Kikomeko ninawo emitwalo 4 badde mukunoonya kulaba ageza akakadde mugulireko ebintu bifaliso kiki blanketi y'omunju ebisookerwako kale badde nsaba ennaku olinayo ambi bannange namuze bansaba ngamba mugongo banina gwensabira banina comrade gwensabira nga neegonza ojja nti sivuma bantu ojja nti sifumye siva kuvuma kadaaba siva kuvuma malaayi eyita kadaaba nzitegeera bakwana so mbadde mbasaba buli alinayo koolinayo bambi kate ku namba eyo 0788 onaaba okoze ate ekintu ekyomugaso nnyo ekintu ekyomuwendo ennyo okulaba nga muganda waffe baako kitutereereza nsabye busabi bannange siragidde naye mmenye ku mavi Sugar Brown nja kusiima nnyo amannako adijja kyenva nkwagala olumu n'oluyita ebicukuli yenze yeekolera itongo munzigirize ŋŋende enamba ye yeri 07074888 0701748828 ereeta Abdul Kikomeko yes sente zijja kutuukayo mbulayo emitwalo 6 oyinza n'okubaawo omuzira kisa eggagga eryagadaala eddaliti neriŋŋamba ttongwa esisino nzireese lumu mweraba